Tubandiza tubabuziza ku mikwano gyaffe amwe bale ennyonyi nimwe bali eddala ne mu TV ko tusinzira ogeza kulabika ng'oba oli awo tukwasaganya ensonga nyimiridde gwa tulaba bangambye tewabadde bwe batinga bwe bali mu kaseera we twatuukiddewo naye bino tubyogera tulina ne ababaddewo ku ground of course abalabye embeera nga bwe yabaddewo abasoosewo wano bwala kimu kyakamala okutuukawo n'embeera nga bwe yabadde mu kutandikira ddala omukulu mukama wange jebaleko sebo kale nawe jebaleko mzee tuli wano mu kiteezi sebo namungi w'omuntu bagambye atokomose n'afa bw'otuuka wano weewuunya tosobola kukikkiriza era bw'oba tozeeko wano bakunyumiza bunyumiza naye bw'otunuulira ekiriwo kati saawa zino abantu abali eyewaka tubyogerako ne balaba nga biri wala webale nnyo kubanga ti bino ebintu ffe nga Bannayuganda na Africa bino ebintu badde tubirabira mu bayindi mu North America nti omuliro gwakutte mwezi ensi eyo za Latin America wala nnyo naye kati nga babituuse mu Uganda omuntu oyinza ogiyita firimu naye nga kituufu ge mazima amatuufu abantu bali awo wansi awo nga boolaba omuddo ogwo bali wansi ge mazima nkama wange gwani nampita muhumuza gwenawo gw'omukubadde bawangalya mu bitundu bino yesebo kasasiyo nti yalagako bubonero nti agenda kubumbulukuka oba zandibadde nga obubonero obulaga abantu nti baveewo bunnambiro bakyagudde obu embeera eno bagiyita mu luzungu oba catastrophe ekintu ekijja nga kwegamba nga tosobola na kukisuubira ebigwa tebirazze kati ekintu ekyo bwe kijja kizibu nnyo mpozi nga oyina nga pasita asobola okugamba nti ya preachingako olumu nti olwo olusozi lugenda kukola ki kale mikwano gyaffe abatugoberera embeera bweti bwefaanagana tukyali wano mu kiteezi we bayibwa kasasiro mukama wange nadde nkyayogerako naawe njagala kati nituddeyoko emabega mu byafaayo ne gye nvuddewo ekifo kino oba olinako kumanya akatinitini gwongambye oli waawo wano kumpi batandika ddi okuyiwa kino ekifo okukiyiwa mu kasasiro noza myaka z'amaanyi banga ddene kintu kino kasasiro eno waaliwo ekinnya ate mpulira kubanga saasangako kinnya mpulira waaliwo ekinnya bifunga ne batandika kuyiwawo kasasiro ne batandika kuyiwa kasasiro mu kinnya nga sinaba kujja sayidi eno kati era nagenda otuuka nga piki etandise okugenda waggulu era ne batunyumiza kyali ekinnya kitegeeza eno hipu gye tulabe yabutikidde abantu mu kaseera kano yesebo mu kusooka kyali kinnya yesebo kyali kinnya kati ne bappikako ekinnya nekijjula ne bapiikako ekijjula naye batuukanga ku levo ne bayiwako ettaka ne baleeta kano akanyiga ne banyiga kasasiro nanyiga kati ne baddamu bupya ne bongerako mpaka we yatuukirawo ewaggulu eyo ate nga kyali kizibu nnyo okukirowoozaako nti ekintu ekyatandika akasozi ako bipapula n'akasasiro tegwali omusingi nti gwa ttaka okitegedde yes kyali tekisobola kuyimirira bbanga ddene olaba ensozi zennyini zibwatuka ensozi zennyini ez'ettaka ez'amayinja zibwatuka ate ebipapula so shuwadiiru era kino kize nga tulaba naye era ne mu maaso kyandituukiridde nekitalo nnyo lwakuba nti kize ne kitukosa ng'abantu naye mu maaso awo myaka mirala kyandikoze bwe kityo kubanga tekirina basement yonna kyali kiyimiriddeko kinnya bipapula nakasasiro oyo gwolaba oyo kitegeeza omuntu ali mu kulaba gino hipu gyalabye ennene yabumbulukuse mu kaseera kano kyali kinnya bali bayiwangayo kasasiro nga bayiwa mu kinnya abo ntegeera paka bwe yaweera n'accumulatinga ate n'ebiseera ebyo kasasiro yali nga abantu tebamufaako nnyo kumukunganya mu Kampala kyobola Kampala yali nkyafu kati bwe baatandika okuleeta zino companies ezikunganya kasasiro kyateekako ebbeetu okulaba nti kasasiro kati ajja mu bungi mu bwangu obw'ekitalo kati n'aweerawera mangu naye singa yali nga ng'eddako nga akasasiro ajja nga buli mwezi tekyandikoze bino naye obuzito obungi ate nga buli ku kintu ekinafu wansi kyekireetedde luno olusozi
okukola bwebityo eruption eyo olwente katika government jevudde nayogeza kulabika nti ebayamba ku abantu abakosebwa mu mbeera eno government Nabanja tumuddeko nti abadde mu kitundu kino naye nze sinaba kumulabako naye kyemmanyi ayinza okuba nga waali era government nawulidde president yawadde directives nti abafiiriddwa bagenda bawa miliyoni 5 then abakosebwa emiliyoni ya sente katusuubire nti kigenda tukira kubanga president bw'aba yogedde kyemmanyi tewali kigaana n'ekirala nga nze ng'omuntu nandirowoozezaako nti bano abantu abafiiriddwa abafudde wano balina b'enganda zaabwe abasinga oyinza osanga mama yeyafudde taata n'asigala gavumenti teekeko embeera ebafunde bagenda okuwangaalira kubanga kintu kino kyantiisa mu mutima kya nnaku nnyo tekisobola kuva mu mitima gy'abantu ono kibwetere tu abantu abafiire Kanungu ono tu yennyini ono kibwetere tu yennyini lwakuba nti Katonda yakikoze mu mbeera emu oba endala lwakuba nti oliwo omuntu yakikola naye kino kyo kibwetere tu. This is like I can say it is like a genocide type of thing. So abantu bafudde bangi bambi tubasabire emyoyo yaabwe Katonda giwumuze mirembe. Olowooza singa government President Museveni directive gye yawadde ey'okuliyirira abantu bano okuba miliyoni 5 singa kituukira ne bazibawa will it be enough okunyiga ebiwundu byabwe n'emitima gyabwe okuginyiga? Akasente ako ebiseera ebisinga sinti nti kisobola kujjako ennaku abaana bo bafudde naye kati waliwo omuntu eyasimbudde mu nnyumba n'3,000 za transport n'alinya taxi ng'agenda wa mu kibuga ayina esaati emu ayina empale emu agenze kuyiiya kwegamba ye ng'ali awo obulamu bwe bukomyawo famire neweddewo oluusi oyinza omusanga abadde n'akasente mu nnyumba nga tayina watandikira kati akasente ako bekamuweebwa asobola okupangisako akayumba naye tetenganya kuba kati saawa zino kyolaba wano tewaliwo solution tewaliwo na byakusaba Katonda nti maybe emiracle ebeere performed nsanga omuntu wange ng'awonye wano tewaliwo miracle nti is going to be performed nti maybe kambeere patient bweba natuukira ku nyumba yange abaana bange nja basanga eyo probability eyo tekoze eki teriwo. It is just a matter of mercy to say God bless my family, God bless my parents, God bless my relatives, God bless whoever. Mulimu abantu babadde obanya bakubadde okumpi mikwano gyogwe nga guga nti guni mukwano gwange yafidde mu kifo kino. Obvious. That one is obvious. I can't tell as per now. Kubanga tisobola kugamba kubanga sina babbalaba. So nange ndiko probability. Chovola mukwano gwakubuzeeko tomanyi oba amasimu tegaliiko nagwe nkubiddeko tegaliiko era nakajja wano kati emirundi guno gwakuna naye buli lwenzija mba n'essuubi nti oba munnange nyinza okusanga nti bamugyeyo katenga mulamu naye buli bwenzija n'ensanga kye naaliseewo mu ssaawa 2 ate kyekikyaliwo ntandika kugwamu amaanyi weewaawo tewabadde ba Luganda bange naye bannayuganda bannaffe ba sister and brothers. This place ekifo kino tekyaliwo tekyabadde nti mukama wange jangu wantu kyanyumyamuko ekifo kino tekyabadde nti kyabadde bwe kiti nga bwe kiri wano bangambi this yabadde settlement wabaddewo abantu abadde bawangalira wano era be bamukubba abaziikiddwa yanga ne bulabaawo ennyumba eri awo eyo ennyumba awo wenyina awali kirina awo ennyumba eri wansi awo kati n'amalala gagoberedde nga boolaba kasasiro nga bwatambula mpaka eri kati nga boolaba ogwo omuddo gwonna agona mayumba era bw'otunula ero olabayo ekisaawe abaana abo babadde bazanyira ki omupiira kati bw'olaba tooyo eri ate ebadde wano eno ebadde wano tooyo eri gye nnengere wali kattanka wali ebadde wano kumpi kati kino ekintu kino kyakesi ekibadde waggulu eri waggulu ku lusozi ekineeno so kwegamba ekiri awo wonna awo woolabaawo nga bwolaba omuddo wonna mayumba nga bwolaba kasasirawo mayumba kwegamba kyaze bwekiti nekituuzaako omutwe gwakyo okitegedde kusinzira kuva wansi mu basement kati nekituuzaako omutwe kati wano wabaddewo ki wano amazzi we gazze kati wano wenda mayumba toyi kugambe baddeawo kati bino byavudde waggulu ate mayumba nga boolaba amayumba bazimba opposite wali kkubo wakati awo ekkubo kweyongerayo eri
so yembeere eri wano bw'oba totuuseewo kizibu nnyo okutegeera nti mu butuufu wano waliwo n'ennyumba era ne bw'oba ozze kizibu nnyo ate okutegeerera ddala naye kati abawangalidde muno tumanye ekiriwo era saala nnyingi kyetaaga abantu bano kubasabira. Bagezaako okusima baloketinga batya nti wano we tuyita waliwo ennyumba kati betting balina okulaba nti ettaka lino balijjawo kye basanga wansi obatandika kunoonyeza abantu so kyebagezaako okukola webale nnyo. Kati wano we tuyimiridde we tuli kati ssaawa zino mu kaseera kano wo basimyewo dda oba wabadde wewatinga wano wabadde wewatinga wewali era olaba tewaliwo obuzibu bwonna kati nga bwolaba kubanga oli wabaddeko akatwala amazzi amayumba wegatandikira kati akatwala amazzi kabadde nemabega amazzi wegayitawo awo wali wabadde ekkubo eri crossing era nekkubo liraba eri eryambuka n'emmoloka zibadde ziyitawo so embeera ebaddewo kale akankomewo ne wa kamera wange tusobole okugezaako kulabika nti tuwayawayamuko embeera ndowooza bwetyo bwefaanagana nsonga eno mukama wange nkulabe mu uniform eno eya KCCA enemba mugumu enteekateeka eno eyakiteeza okubumbulukukira abantu mubadde mwayimiriza dde okuyiwayo kasasiro oba mubadde mukyagenda mu maaso n'okuyiwayo kasasiro? Mukama wange sinze mwogezi omutuufu ow'ekitongole bw'anaaba azze ajja kyogerako ekyo naye nga kino kifo kya kasasiro kiri gazetedi kya kasasiro era kibadde kikyayibwamu kasasiro naye nga KCCA yagula ettaka era ya planinga okufuna ebifo ebirala ebyokuyiwamu kasasiro kubanga wano nga bwolaba kasasiro mungi already abadde yafuuka mungi era ebifo ebirala byafunibwa bye planinga okutandika okuteekamu kasasiro naye lwakuba embeera yo teyeebereka embeera ng'eno teyeebereka wabula jasi tusabire bannaffe abafunye obuzibu ababulidde mu mayumba nga bwolaba ekintu ekyo nga bwe kiri awo wonna wabaddewo mayumba awo ekifo kino bifo nga kinafaanana bwe kiti sigirako omuntu akafaananyi nga bwe kibadde mu bulamu bwakyo obwa bulijjo kuba kati yakiraba kirabye kati omuntu atatuukangako wano sigireko ekifaananyi nga kiteezi bwabadde kati muganda wange nga bwolaba bw'otunula wali kuyinza okulaba ogwo omuddo nolowooza nti oba bwekibadde bwekityo bwekibadde naye lwakiraba ogwo omuddo n'olusozi olwo lwolaba lwayiseewo buyisaawo olusozi olwo lubadde eno kasasiro abadde eno kati ekyo kibangirizi kyonna kyolaba kibaddeko mayumba kati olusozi olwo lwonna lwolaba kibaddeko mayumba kati emmotoka eyo giraba nga bwekola kyeri mu kukola ekyo kyeri mu kuziikula ekyo okusika ettaka eryo nkakasa nti awo kukyali kuwadawadako kubanga olusozi olwo tukyali mu kuwadawadako tufunye manpower mulala nitwongerako okuziikulayo emirambo kikyakola amakulu kubanga ode bavudde mu bulamu bw'ensi. Muganda wange okuziikulayo emirambo egyo kikola amakulu kubanga abantu baabwe babeetaaga ate naffe tubeetaaga nga bannayuganda tubeetaagira ddala kikola amakulu naye ekikulu mu byonna kwe kusabira emyoyo gy'abagenzi abo abafiiridde mu mbeera eno kuba bw'olaba ekintu ng'ekyo ekiseminti ng'ekyo oba kiri nga kitudde awo nga kyabadde ku lusozi waggulu kati ate ng'ennyumba eri wansi kati gwe munnayuganda alaba osobola okutebereza ekintu ky'okola ki tulaba ssaawa eno kati mu bumpimpi nti emmoloka zino twetaaga emmoloka nnyingi zisika olusozi olwo nga bw'olulaba olwo oluli waggulu zisooke ziruyiwe eno sayidi eno wolaba awali amazzi awazze amazzi ziryoke zitandike okukola ki okunoonya wansi kubanga abantu be twetaaga kati ssaawa eno bali wansi naye kati awo olusozi olwo emmoloka ebbiri zino zikyatakula lusozi tezinnaba na kutuuka wansi so nkubira gavumenti omulanga etwongere manpower etwongere emmotoka manyi gavumenti yaffe ya General Yoweri Kaguta Museveni tulina ebintu ebisobola okukola ki sente ezimala
batuweereze emmoloka ezimala zongere okukola omulimu guno kubaako kyezikola wano. Tweyanza tuno tweyanziige tukyagenda mu maaso n'okubuuza kubamu ku batuuze embeera nga bwefaanagana wano mu kitundu ekyekiteezi. Mukama wange nesiimye okulabako. Oli mu mbeera ki? Kuba nkimanyi faamu tetuli basanyufu, gwe nga gw'omu oli mu mbeera ki? Ekyobutaba musanyufu, buli muntu yenna si musanyufu, naye okutwalira awamu tuli banakuwavu olw'enjege eyagudde mu kitundu kino, okulaba nti yazze nga eringa nga namuzisa awatali muntu yenna yabadde agyeteekateekedde oba okulowooza nti waliwo omuntu yabadde mabega waakyo. So tuli banakuwavu olw'okugenda kw'abantu baffe, okwononekerwa kw'ebyenfuna mu kitundu, amayumba okusaanyizibwawo, wabula ekyo bwe kityo kyo bwe kyakoze eki bwe kyazze. Mukama wange gwe mu kubadde bawangalya mu kitundu kino? Nze muno nyinamu amaka mu kitundu muno, abamu ku basenze ababadde basenga wano basenzeewo ndaba, abalala abamu baguzeewo mu mbeera bo gye bayita ey'oggula, era nga ndaba bulungi na buli kimu kyonna ekibadde kitambula wano ekigenda mu maaso nga nkiraba bulungi. Wakati amawulire mu kutuukako olubagamba ettaka libumbulukuse gakusangawo era gakusanga mu mbeera ki? Ki ekyasooka okukujjira mu birowoozo? Nali waka ne bagamba nti kasasiro abuutikidde abantu. Ate waliwo okugamba omuntu okuŋŋamba kubanga obudde obwo nali nkooye amawulire ngafuna bufunyi okuyita ku leediyo nga bagamba nti kasasiro n'ekitwala ng'ekintu ekyokukola ki ekyokusaaga mu bwongo bwange tekisobola kujja, kuba bw'otunula we yavudde okubumbulukuka olaba nga ye kennyini yali yasiba olusozi olulwe ku lulwe nga kasasiro, nga si kyangu kyakuteeka mu birowoozo nti asobola okukola ki newankubadde nga wabaddengawo bukurakisi obutonotono nga tukitwala bwe tutyo, era mangu ennyo ogenda okutuuka nga embeera bweto bweri. Kati wano bw'otunulawo kati nga ggwaze tolina ky'oyinza kutegeera, naye mu bwongo bwaffe ng'abategeera olaba nga wonna n'ababeerawo wonna bwamaze okusiimuka ku maapu, kuba kati okutunulira wantu ng'awo olaba omuddo nga weeguli buli kimu weekiri, tosobola kulowooza nti wabaddewo abantu, naye ng'amayumba mangi nnyo gaabikiddwa mu mbeera ng'eyo. Enteekateeka efaanagana bw'eti gavumenti evuddeyo n'esalayo gezeeko okulabika nti bakwasaganyizaako okubayambako era bataddewo n'akasente akagenda okuweebwa abafiiddwa abantu baabwe. Kinaamala oba kinayambako okunyiga ebiwundu by'abantu abali mu bulumi n'okulumwa? Ekisookera ddala gavumenti eno erina ebyokuyiga bingi byeteeka okuba nabyo yo nga yo. Bw'otunulira ekifo kyaffe kino kasasiro waayiibwa, ekyamazima kiri mu ttawuni, kiri mu kibuga wakati. Kati ebibuga ebikuze ku mulirwano wane Kenya, gendako wane Rwanda, kasasiro agibwa mu bibuga n'atwalibwa mu bifo ebirala obutafaanaganako nga wano. Ekyokubiri, waliwo enteekateeka ez'enjawulo ezisobola okukolebwa okusanyawo kasasiro ono n'okumugya okuba ye nga ye wa bulabe. Despite okubanga bannaffe baafiiriddwa, tunuulira amazzi agava mu kasasiro oyo gatambula gadda mu bantu makyafu gabadde nga akulukuta bwe gatta emabega. Atuuka ekiseera kati olaba kukuba eri okukka wansi, atuuka ekiseera ye kennyini ne yeekenenula kubanga ajja mu bisi n'ebirala, obukyafu obuvaamu n'endwadde nnyingi nnyo ezoolekera mu bantu, aba ayagala okuba ng'afunirwa ekifo oba engeri yonna ekitali wano. Ekyokubiri, ebintu bingi nnyo gavumenti byeteekako essira okulabika nti ebiteekako amaanyi mangi nnyo, kubanga njagala okutegeeza singa amawulire gabadde galinkinze ne bagamba nti ekiteezi bwe bayiwa kasasiro kyazuuliddwa nga waliwo emmundu 2 nga bazikwese. Ogambye otya? Senga kyabadde kyogeddwa ne bagamba nti ab'ebyokwerinda bakizudde nti ekiteezi waliwo AK-47 2 ze bakwese mu kasasiro, nkutegeeza singa kasasiro ono taliiwo. Mukyo kitegeeza? Ekitegeeza nti okufa kw'Abannayuganda abafudde ebyayonoonese, tukkiriza nti gavumenti ekoze kyesobola, naye mu mbeera ya kulagaya. Kati tunuulira awo. Toli mu mativu n'amaanyi gavumenti getaddeyo mu mbeera eno? Matono, kuba kati bo batunuulira awo bali mu kuttaanya, naye nga ne levo yennyini okutuukibwako okulaba nti amayumba weegali tewali. Bo bataanyiza bamaliriza bagenda. Anti bakyalina kye bazza kubanga edda abantu baafudde. Ekyokuzza si kikulu.
kati waba nga tewakyaliwo kye bazza tubuuza nti kati omulimu ogukolwa kuki era guyamba ki kuba gwoyinza ogamba nti akati tebajjaawo ki olaba bali mu kukola balina kye bakoze bwe kibanga essaawa eno ekyokuzza obulamu tekikyasoboka amayumba g'abantu tegakyasobola kuddawo kati omulimu ogukolebwa ekigendererwa kyagwo ki ya bandibadde bagamba nti kati waba tewakyaliwo kusaba katulete banaddiini basabire emyoyo gy'abagenzi naye ng'abatuuze b'ekitundu olw'obukulu bw'ensonga eno tuli banakuwavu nnyo nnyo nnyini ddala so ffe tugamba wabeewo amaanyi agakolebwa ekitundu ekyazingiddwako. Kale abatulaba omwami ogola bali mazzi oyo gwolengera oyo nva kutegeezebwa kanti y'omu kubafiiddwa mukyala we era embeera gy'alimu yagezaako kulabika nti akola ekisoboka okulabika ng'anoonyanoonyako okuwaddawaddako bambi okulabika oba asobola okubaako ne bwakwasa. Simanyi oba poliisi tennamulaba kubanga ali kisobola obbeera ekyobulabe gy'ali. N'ente zabadde omwo abo bali amazzi agobaddewo faamu kale abatulaba batugoberera nga mikwano gyaffe mwebale nnyo nyini mwebali eddala tuli wano Kiteezi embeera yo si nnungi n'akamu n'akeddagala amazzi gennaakawulirako olaba ennyanga ezo we ziri bangambye wabaddewo faamu ya nte mbaddemu ente nga mmeka? Mbaddemu ente nga mmeka? Zibadde zisukka mu 10. Wali omwami yasika akantu ako? Kubanga ekyo kyolaba kyali kusika kiriiro mwe zibadde ziriira nga mwateeka ebikuta ne zirya naye kati gw'omulaba awo waali ku nsi naye taliiwo kubanga mukyala we tamulaba bisolo bye byazikiridde kwegamba ali awo era ayagalamu okubuulirira okwenjawulo buli kyalaba ne weyekenga ekiveera ekizimbye bwe kiti mazzi ago ayinza ogamba oba ye maama w'abaana owulidde. Lwaki temwayogera ne poliisi netandikira awo okuziikula? Kyaliwo kyoyogera na poliisi kubanga n'okubeerawo wano tuli bangumya mutwe kati gwe wano olabawo wa poliisi okubeerawo wano tuli bangumya mutwe kuba bw'otunulira sayidi eri we bulungirudde UPDF okujjako obuzi wano akubuuza ozze kukola mulimu ki? Lwaki poliisi yakwataganye n'abantu abantu ab'okukyalo gezaako kulabika nti mani power aweera ne mutaasa embeera eno mu bwangu? Erina byeyagala okwatagana nabyo naye nze nkugambye wano mu Uganda obuzibu bwe tulina ebintu byonna ebikwata ku muntu owa bulijjo gavumenti oba poliisi teyagala kuyungagana naawe era mu ssemateeka waffe wa Uganda ekigambo ekigamba nti power belongs to people ekintu ekyo abatukulembera kibayisa bubi gwe okumanya nti olina amaanyi omuntu wa bulijjo yo eyagala egakugireko ddala nkugambye guno omulimu gwetaaga kati essaawa lero nobongamba nti seeka amaanyi sika ekiveera ekyo nsobola okukisikayo bwenti okulaba nti mbaako kyennyamba mu kuyungagana naye kati bo we bajja kye basooka okukola kati essaawa eno tulaba ekintu ekyo newe twambala buutusi wano netugaa nti katukkeyo tukiseyo bayinza okujjawo n'emiggaawo kubanga bakubuuza era batubuuza kati wano essaawa eno tuli wano naye omusajja ayinza okujja n'akunywa n'akubuuza oyogeranga ani era okola ki wano ebintu bino byonna bakama baffe babyezza naye mu kubyezza tukisanyukira tuba tuyambibwa naye ekisinga okuba ekyobulabe bwe bunafu n'obukwata mpola obukolebwa mu nsonga eno kuba ku njega eno eyagudde wano ezo emmotoka ntono tulina nnyingi gye zibeera eza gavumenti n'ez'obwannannyini zeebase era nze nkubuuli ojja kulaba essaawa eno kati kikyayokya nga bagamba nti bwe twatuse twakoze eki twalemereddwa naye si ekintu kino senga kibaddemu emiganyulo egibayamba nga bo senga amaanyi mangi naye emiganyulo egibayamba nga bo mitono. Abakulembeze badduse bunnambira abasinga obungi beeyiye mu kitundu kino okujogeza kulabika nti bateeka eddoboozi lyabwe babakulembeze b'ekitundu ki kye bakozeewo? Ekyomukisa omulungi twogera kirabika ng'owejjanga abika gwe bw'otunuulira wano ku mbeera eno nga bwe yaggule twandibadde tugamba nti bano bali mu kukola nti naye erya MP oba omukulembeze gundi kino kyasobodde okukola okusobola naye buli atuuka wanaga nti nga kibi gano amaloboozi agaffe gakola kasooli ku masigiri ga kasooli. Ogambye ki? Amaloboozi gaffe kati nga nze seeka amaani gakola kasooli ntegereka bulungi
amaloboozi gaffe gakola kasoli ng'oli ku sigiri n'ogaba bampa oli ayidde obulungi bampa ow'olusanvu ne ku bibaluma naye mu bituluma tegalina kye gakola okiwulidde omwami yagenda yafiiddwe omukyalo we yo omubiri bagula omulambo gwo bagulabye oba naye anoonya munoonya gwandibadde gulabise n'abeera wano yandibadde mulumbe naye kati mukyatamulaba yakakasiza nti yakoze eki yafudde ne bwe yeekanga obwekanzi nakati olaba agenda atunule wali musajja watwalabe naye kakati ebyo sijja nagamba nti kuleva esooka birika abo bali kabubi bali kujjako kabubi bwe kati wacha bw'obala bandibadde batandikira eno wansi eno okufuna leva entuufu naye kakati awo olaba n'amayumba gennyini tebanabagatuukako ekitegeeza nti kati bo kati battaanya buttaanya okulidde so mu njogera entuufu tugamba nti tuyambiddwa naye kino ekikoleddwa tugamba nti kikoleddwa nga ekiringanga kwegamba tulinganga abagezaako kuyambibwa kitegeeza temusiimye buyambi bwa gavumenti nti obuyambi bwe bwandibadde busiimwa nga kikoleddwa ddala naye kino ekirikolwa kiringanga it is as like tuyambibwa mu kino kyonna kyonna ekituuseewo who is to blame ani gwe tuba tunenya ani gwe tusalira omusango mulimu ebintu bibiri tugamba nti kino tukiyita omuswiba oba omutawaana emitawaana gyonna bwe gigwawo tewabaawo wakunenya naye omutawaana bwe gumala okugwawo ab'okunenya balabika toyinza kunenya muntu nti lwaki munafiiriddwa naye mu kufiirwa okwo singa otunula ku sayidi eno nga mulirwana tazze n'otunula ku sayidi eno nga mulirwana tazze otandika okwebuuza ne weebuuza ono lwaki tazze kunsimirako so nga ate tewanenyeza lwaki wafiiriddwa kati tetulina gwe tunenya kubumbulukuka kwa kasasiro no kulumba bantu kati kasasiro bw'amaze okugwa tulina be tunenya bakama baffe abandi badde bavayo bukuukubira ng'empisi y'essempa okulaba nti tuyambibwa be banenyezebwa kati essaawa eno gosubya kye kyandibadde kikolebwa ekituufu kyandibadde kikolebwa kuteekawo maanyi okugyawo ebintu bino byonna obutasigalawo ne bikubibwa eri mazzi eri maaso gy'olengera oyulidde kituufu takyaliyo kati ssuubi kubanga nga bwolaba omukka ogwo bwe gunyooka ne bakuyiwako obuyiyi entuumu y'ekimotoka ezo bbiri oba omaze okufa naye tugamba nti abantu bagibweyo abantu bagibweyo ate gavumenti yandibadde nga essaawa eno kuba pulezidenti yasinga okutwala ekintu kino olaba ebulemezi wano eruweero obuwanga buli kugunazingibwa bwakuŋŋaanyizibwa okuva mu 86 mpaka kumpi mu mwaka gwa 9 nga bakuŋŋaanya buwanga ne buzimbirwa ennyumba ekitegeeza nti omuntu bw'afa tukakasa aba afudde naye okulabako kw'omuntu ng'alaba ku mufu ekyanjawulo nga nti abo bamugyeyo nga mukono gwe tulabye oba okugulwa kugyeyo bagamba bamu mwesenza mu bifo bino nga tebawadde lukusa lusengawo ekyo kyali kyenkulokingiddwa kubeera nkiruzavingiddwa kubeera bakiwamu kasasiro ne mwesenza mwenga mu abatuuze buuza ekyo ky'obuuziza kirungi nga olowooza okuba nga ffe twesenza ku ttaka lyani erya kasasiro kasasiro talina ttaka gavumenti lyateekawo okubeera nti libwamu kasasiro ku kyapa kiyinza kusoma kasasiro nga land owner ku taito eyo kuliko kasasiro kati nze ndi musajja mukulu nsobola okujja wano essaawa ya leero ne baŋŋamba wali bakati olaba wali awali kasoli side eri waggulu awe wali wetuwangaalira tujja ne tugula olina kugamba ntunda wano fuuti zange 150 ku bweziti ntunda wano beeyi bweti oli naakuguza nga nekyapa kisoma kike ate ne bakuwa bulungi nnyo kakati teriyo omuntu kati olaba teriyo omuntu ayinza kuba wungwe kujja n'asenda wano n'azimbawo ennyumba buli muntu yenna kati ne kasasiro g'ogamba kasasiro yagula kwani so kitegeeza nti tewaliwo yeesenza ate ekintu kino njagala kitegereke bulungi abatukulembera mukomye ng'omuze ogw'okuddira abatuuze nga tulina we tuli ne muga nti twesenza kaddemu abatukulembera bakomye omuze ogw'okulaba nga tulina we tuli nze nzaalibwa bulemezi nnyina amaka bameka abava gye bavudde ne bajja ne bagula wano era bameka abandyegombye okubeera mu kiteezi muno buli muntu yandibadde agamba kanteekewo akayumba naye tulina abatuguza betugulako ebifo kati gwe bw'ojja n'ogamba nti neesenza gwoba weesenzezza kubanga nakubuulidde obufu bw'ettaka lino okutuuka okubeera wano ate oyinza okwesanga bagamba nti twesenza ffe twabagamba nti mujje mukolere wano musobole okutegula obulungi bw'ensi lino ettaka terisobola kubeera lya kasasiro kasasiro talina ttaka buli gwolaba yenna ali wano alina kwe yagula ate neyamuguza alina eyamuguza
n'oyo yamuguza okuviira ddala ku ntandikwa alina obwannannyini mu mateeka biwandiiko nga byogera nti gundi yagula so tewaliwo yeesenza mu kifo kino tewaliwo yeesenza neyanzege webale nnyo webali eddala ssebo y'omu ku batuuze ab'omu kifo kino kyolaba kiteezi assaawa zino ewajjudde emiranga n'emiboowe embeera nga bwefaanagana bwetu mwebale nnyo nnyini abatugoberera newankubadde embeera tesanyusa yadde n'akatini njagala ofunayokko omutuuze ndowooza ng'omu ate ategezeeko tunnyonnyola kyekituufu ekigenda okuddirira mu mbeera efaanaganako bwe batyo however much police n'abakulembeze abasinga batuse mu kitundu kino okulaga okulumirirwamu n'abatuuze benyigiddemu newankubadde bonna bali mu kujja boogeza bigambo tewannabirawo kikolebwa kyankizo abatuuze amu bwe twogeddeko nabo bagamba enteekateeka za President Museveni okulabika nti babaako n'akasente ke bagenda okuwaayo okuyambako abafiiddwa abantu bo tebakitutte nga kulumirirwamu nabo olw'ensonga nti efforts oba maani power yandibadde eteekebwawo okulabika nti balwanyisa n'okubbula abantu okuva mu ttaka amaanyi gakyali matini nnyo olw'ensonga nti kandabawo kimu bibiri ebiro ebigezaako kulabika nti bisenda ettaka ate nga balaga nti wansi ettaka eyo gye liziikidde abantu wakyaliyo ddala distance eweerako ddala nene nnyonyo ddala okay omukulu gye bali ku taata amanya go sewo Joseph nawe oli mutuuze mu kifo kino nze nzize okulaba nga sinaba ku bitegeere bya gavumenti ebimotoka nga bitini gwe bw'obeera bino n'obiwulira bikulekawa bannange nange nfudde sirina kyakwogera muganda wange nga bw'obiraba naawe ofudde kitegeeza nze nange mkeddewo kubanga kati bali mukungamba nga wali ng'onna amayumba gakyali awo wansi kasi sirina nakyakwogera ebigambo ekikusse nnyo otugera oli mufu nange esaawa zina nange ndi ng'omufu baaba kubanga abantu baffe bangi kale obulumi bungi muganda wange ndekera naawo obulumi bungi embeera bwetyo bwefaanagana mu kitundu ky'omu kiteezi tugezaako okulambula okwogerako n'abatuuze okulaba embeera gye balimu kubanga tetukyalina kyakukyusa ebyatuuseewo bituuseewo okulaba ate embeera nga bwefaanana embeera bwetyo bwefaanagana tukyali wakite naye nga abatulaba ekiswa kyo nga bw'okiraba ekyo tekyabadde kitono bwe kiti lwadde lusozi luwanvu nnyo okukomya ddala eri waggulu enzika gye lwaziiseemu abantu sigamba nti lwabumbulukuse ne luyiika bakita batya lwasilidinze ne ludda ettaka ne lidda wansi ne libikka abantu ovola nti osobola olaba nkuliko ku omuddo abalaba mu lulimi lwange ne bagamba nti mugamba lyaziisa abantu naye ng'ate kukyaliko omuddo gwamezeeko budde ki omuddo gwasiga akasozi kavudde buvuzi waggulu ne kakka kwe kuziikamu abantu embeera nga bwefaanagana bweti